Ndi bulungi mugamba butya. Kasita osenza Mukama n'omufuula omulokozi wo. Kasita osenza Mukama n'omufuula omulokozi wo. Buki bwentadde. Kana amaaso g'abasama omanyi bw'olwanya ebulaaya amaaso gano weather winter summer kati bw'ojjanga wano mu Greater Masaka Fete stage z'amaanyi amataala g'amaanyi gafuka automatically byabasama byokka temujja kubitegeera. Kasita osenza Mukama n'omufuula omulokozi wo ate ng'okola ne ssente. Ono bamuyita Lighton Nambiro. Yes. I'm fine. How are you? Oh, no, buli kimu kyange. Exactly. Yeah. Muganda wange mwanyira. Temulaba mawulire. Temulaba mawulire temufollowing interviews zaffe. Ono muganda wange. Mukwano gwange. Mukazi wange. Mama wange buli kimu. Omukwano gwa mama, omukwano gwa love, omukwano gwa everything guli muono. Mukyala mwesimbu anzije wala nnyo anacharinze buli kimu kyonna ky'olaba kya mukyala ono buli kimu yakiteekateeka. Kayima bye yeekolakola ku TikTok. Kayima bye yeekola ku TikTok ebyo njagala mumanye mwena abali eyo kino. Kayima ye ng'omuntu is a different person. Naye bw'abeera ng'alina by'abawa ku TikTok eyo vibe abeera aba content is different from what he gives people on TikTok. Musajja ali very humble, ali respectful, ali caring, ate musajja awa abantu abalala ekitiibwa yewe ekitiibwa ngayo byakabi ate ni musajja wa kabi. Kati noyingira mu lyato. Omusajja ono alina omukwano nga bw'okiwulira nga bw'omulaba ate n'ekirala kyenyiza ogamba kwona omwami ono abakyala mwenna abali eyo nze maama nze taata nze mukwano gwe nze mukyala we bw'oba omwetaaga oyita mu nze. Myaka mingi nnyo. Kugambye ono leka mala byonna engeri gye tuludde ffenna amanyi nnyo kati ebyo si bipya nze biva even nga sinaba kufuuka serebu kuba ndi serebu bayitawo ate singa mbale si serebu singa ontaddemu zino kamera zammwe ne microphone ne even before nali serebu. Okola bite nga tonnaba kubeera ku TikTok? Nali wakabi nnyo naawe. Wali okola bite byakkulu? Nali wakabi nnyo. Nze n'okutambula butambuzi bwe nti nga bwe mba nfuluma omulyango gw'ennyumba bwe nti bagamba serebu we. Kulabika bulungi. Oba serebu bukuyisa bumpisa butya nabumanyira so buli ekihappening nga si kipya. Abakyala abasinga tebatera kukuumira abasajja nga bagenze bulaayo okukola kale abasekadaama ekyakuleetera okukuuma nti omusajja ekisookera ddala ekisooka mukwano gwange ekyokubiri nze nganza omuntu namulaba nti no alina talent kati ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu nti alina talent obeera oyagala okubeera nti onaturinga that talent alina nga y'omuntu so nekirala tubeera kusimu all the time. You know, waba winze wrong ne mu correcting waba ina chebuza ne mubulira what to do. So he's always in my life anyway. Yeah. Kayima yali musajja muddugavu before nga tanabatandika kizigo. Nakwata mu biziga nti oyabe nga sinatandika kizigo nali muddugavu bwe namala ne nkwata mu bizigo singa nnengera
omanyi the thing is buli omu alina the reason as to why akola ekintu kyakola. The only thing you can do is support that person. Bwogezako mugaana nti tokola ekintu ekyo abajja kikola olw'okuba nti nayagala okulaga nti no I can do it. Nze sikwata mu bizigo naye ye abyagala, so I support him. I support him in everything kyako. Okyerabira ekizigo ng'omugamba dadi okyerabidde nga nkyerabira ntya kennyini nze bimuweereza ne mugamba nze mujjukiza ne mugamba mpozi natatekola eyesooka oba nteekeko eyokubiri naye zikwatidde zigaana gizaako wano, so I support him. abaserebu abasinga batya okulaga abaagalwa baabwe olw'ensonga abamu baba batya mu kamera. ekintu kino kitadde ku levo ndala nnyo. Ono mwagalo wange nakugambye, muganda wange, mama wange, everything. Kakati mba nti osobola okugana muganda okumulaga mu lujjudde lw'abantu, osobola okugana mama okumulaga mu lujjudde lw'abantu, kati ono ye byonna. Naye abantu bayinza okulowooza nti nno muli mu katemba. At least munywegere kale tumanye nti ye oli mulalu obuwanga bwe bukugamba abantu mwenywegera mu lujjudde lw'abantu. Lwaki oyagala okunswaza? Tubaagala nnyo bannange, musule bulungi mweraba.